mbabuuzaako mwena gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo gyonna gye mutuusaako engalo. Nina olugendo lwe nadde ngendako ku kisaawe eyo Entebbe. Nabadde ndi mu kutambula kati kino obuntu bwe mbadde njagala okusooka okubalaga ye puroguramu y'olunaku olwaleero. Kambalambuzeeko ku luguudo olw'Entebbe mu lulabe bwe lufaanana. Nadde nduyitako ne ngamba kansooke ndwetegereze. Kati njagala ndubalagaawo nga bwe mbabuulira mulyoke mutegeere kiki ekituleese olunaku olwaleero. Ab'emikwano bamanyi nnyo byakugira bannange ndajjanira ensi yange. Kyemulaba ekyo kyendi mu kubalaga obuntu buno buwanvu nnyo. Ezo baketi zemulaba baketi za green. Baketi z'embalaga ezo ziri mu luguudo wakati. Mu luguudo lw'Entebbe okutandikira abamanyi Entebbe Express highway bw'ova mu ttaawo ly'Entebbe Express n'ogenda mpaka ng'onaatera okutuuka mu Entebbe town. Obubaketi obwo we bukoma okuva eno ku Express bazze babukola mu luguudo wakati. N'oyita wonnaawo kubayita n'ogenda wali wonna Katabi n'oyitamu mpaka ng'ogenda kutuuka Entebbe mu town wakati awo. Bateekamu obuuma ndoza bumulaba bongo ne bateekako obubaketi bw'oba obubaze simayo baka bwe naateekako calculator bwe naateekako object gundi eri mu kamera eno n'abombalira naye mu kuteebereza wakati wa Express nga yemulaba ne wali Entebbe nyera balaga webuka tugende ffenna tutambula ffenna wano tugende ffenna ne wali webukoma wakati awo waliwo baketi eziwera emitwalo nga esatu simanyi kale kanteebereze namwe mujja kubala nange baketi emitwalo nga esatu oba baketi bwe mulago. Abana bayimba kayiba Uganda esinga America Uganda esinga Bulaaya. Why? Kale kambaleke mulaba obubaketi mbabuulire lwaki leero nze kwogera ku bubaketi obwo. Omundi tebanabusimba mu bimuli obulala babusimbemu ebimuli. Bucket. Bucket yafuze bucket. Bwe twali tugenda ku luno oluguudo ne ngamba sirabika sirabye bulungi. Ngamba kasa amafuta tegansala kampete bwenti nkomewo kondabe ani ali mu kukola ki mu kuteekawo bu bucket. Bucket. Ale mutubye. Nyina ebintu bya namakinze nga nabimakize nga nange njagala. Abaana bange bendi mu kusomesa nyina okumakinga sure ti omwana wange omu akola mu Unula. Bwe balagala okusoma njafuna omwana mukwano gwange muwerere paka lwana akola mu Unula. Ate nja mutuma erinnya lyabacope ngobaye era mukwano gwange sijja mwogera si mumubi nja mutuma oba ekolomongo oba mutume ekaju oba mutume eki awo naye akole mu Unula. Okay. Babuuzaako mwenna egibateganya mwebale nnyo. Bwe nali nkula maama wange yaŋŋamba
nti obadde okimanyi nti akola ennyo si yafuna. Mwebale kola bannayuganda mwenna abalina gye mukola gye mutuusaako engalo. Ebintu bino ffe nga bannamawulire tubijjayo tubibalage musobole okubanja. Demand for accountability of how the money, your hard-earned money, essente ze mukolerera ne musula nga temwebase. Ebintu bino tubibalaga muyige okubanja zisaasaanyizibwa zitya. Bwe munaayiga okubanja ssente zisaasaanyizibwa zitya, essente zijja kutandika okuteekebwanga mu bintu ebituufu mu nsi, priorities not luxuries. Oba munfunye bulungi oli asobola okugamba naye kaaka koyina amaalo bwe toyagala kibuga kinyirira. Ebintu bino, first of all, the reason why I'm showing you this program is to ensure that Ugandans know how their money is spent on luxuries versus where their money should be spent on basic human Ugandan needs. Kakati kambabulire kansoke mpiseewo kino. Manyi abantu mwenna nga mwetaaga obujjanjabi, tetuli bagagga, tukyali baavu. Waliwo engombe egamba nti you can't be richer than your country. Eggwanga lyaffe likyali lyavu. Kitegeeza omuntu yenna ali mu Uganda mu atali mubbi nga talina byabalala byatutte, tukyali mu status y'emu. Tokkiriza obulwadde okumalako emirembe, kozesa ensijanjaba ey'ekinnansi. Ojja kubira Senga Mukooki ku namba 0750 2 600. So omuntu yenna ng'olina ebikutawaanya, bannaffe abeetaaga emirimu omwaka gutandika, kubira ku Senga Mukooki ajja kuyambako okunyweza n'okufuna omulimu omupya. Kati abalina appointments ezitatuuka ojja kuba ku 0750 2 600. N'omusajja agenda okuwasa n'eyawasanga naye amaka gakufuukidde ekizibu, ojja kuba ku 0750 2 600. Ezo nno nga ze namba kw'ojja okufuna obujjanjabi bw'ojja okufuna mu abatalina maanyi geemala ag'abasajja. Kati n'abakyala ng'ogenda kufumbirwa, waliwo enteekateeka abakyala bano gye basobola okuteekateekamu. Eyo baagisoma bwe obutandikirwako. Kati biri ebinene ebyo bya waliwo ayagala okunsula kabenje, wewala obubenje omwaka guno, emmotoka zo ziguze. Amasomero toyagalamu disaster, baana kukola ki ey'enkola ey'ekinnansi mutemwerabira, tuli baddugavu. 750 abakyala bano osobola bakubira ne bajja ku ssomero lyo ne bakolera ekintu ne weewuunya. Mulaba amasomero g'abantu kujjula, temumanyi nti bo baateeka ekitiibwa mu buzaale bwabwe n'obuwangwa, kyova olaba nti beeyagala. Kati kuba 750 2 600. Wano ku Media Choice nkwata ebirango by'amasomero. Leka ndaga abantu essomero lyo baleme kutambula. Ompita n'otuwayo akasente katono ne tulaga essomero lyo, abaana basulawa, ebyokulya babijjawa, abasomesa bali batya, library eri etya, laboratory eri etya, ebyemizannyo, sports grounds, basketball pitch, football pitches, ne tubiraga tulina equipment emala. Ngenda kubawa ekirango ekimu ku bikyasinza okubeera ebya layisi. Kati omuntu yenna nga olina essomero nkukowoolako mpa ekirango ky'essomero. Ekirango ky'essomero kino si bino bye mwakola edda, ebyo si byagala. Saagala bino bye mwakola bye mbadde mutambuza ku TV, BBS, CBS, NTV, NBS. Njagala nzije ku ssomero lyo ndirabe. I want to recommend to parents this year your school ku kasente akasaamusaamu. Tujja kuleeta production ya East Prime, tulabe we basula, we baliira, we bakola ki, ne syllabus oba mugigoberera n'amateeka ga ministry ku ssomero. So ekirango ky'essomero mukitwale nga kikulu. Awo ngize kale kanzireyo ku bimuli. Omanyi program y'olwalero ekwata ku bimuli. Nsaba okutegeezaako bannansi nti kitukakaatikako era kitukwatako. Ensi yaffe kisinza okugitta kwe kugisonderanga ssente nga batamanyi byakola abali mu buyinza. Bakwata ssente ezo ne basooka beggyirako omutemwa ogwabwe. Ensi kw'osinga okupimira ensi etaakulaakulane kwe kubeera n'abaagala okulya ssente z'abatono nga bangi.
bano basinga kweyokera nnyo mu byabufuzi nga bannabyabufuzi bangi n'emisaala gyabwe mingi kyokka nga be bakyasinza okukola ekitono batwala bubina bwabwe kutuula ku ntebe za Green mu Parliament ne bakulaga nti balina okubeera n'emisaala egy'enjawulo nti be bateekerateekera eggwanga aziifu nti okuteekerateekera eggwanga mulimo gwakwetika bumonde mu owino kati buli weetegereza ensi ng'abataagala kukola bangi nnyo okusinga abakola omanya nti eyo ensi terina lugendo kubanga abataagala kukola bateeka amaanyi mangi nnyo mu kunyaga ebyabakola ensi etemaatema ebitundu okutuuka nga parish emu ekulemberwa abantu 100 yeyo ensi ebeeramu abannabyabufuzi nga politics bagufuula mulimo ng'okusobola okukakkanya ababasobola okubavuganya oba be balowooza nti babeera sireti mu biseera byabwe eby'okufuga n'okugabanya sente n'okubeera obulamu bwabwe nga balya bulya basalawo ne batemaatema buli omu ne bamuwaako akafi kakati tosobola kaayana ng'oli atutte oludda lw'ente lwonna nga naawe otutteko ekisambi y'ensonga lwaki ensi ezaffe tezikulaakulana kati omuntu oyo aludde mu kulya ssente z'abakola abangi atuuka n'alowooza nti buli akola okolera ye kati n'asalawo ssente zidiibuuda omuntu atamanyi ssente bwe zimenya asalawo okuzikozesa ye buli kimujjira mu mutwe ate oba n'enkyawo eziri abasiru be weebali ekifaananyi kye mbasiigidde ekyo kitwale mu maka nga wawasa omukazi nga omukazi gw'olina mu maka bamuyita ngalo bunani tayagala kukola ye tafaayo oba oli makanika tafaayo oba osima toyi tafaayo oba osima nzizi boaholo tamanyi bulumi buli mu kukkirira wansi eyo wansi mu ttaka oli muzimbi wabula osereka busolya ekizimbe nga bamaze okitikula kalina 2 oba 15 gw'olina okukola ekisembayo kakati n'ojja owasa omukazi ngalo bunani buli w'omuwa essente ze yali badde atereka agula kizigo kweyerusa agende anyiririra abalala ekifaananyi ekyo kyonna bw'okikwata nja kusembyayo ekifaananyi kya pasita ayina endiga nga ye Katonda n'okumwogera naye tamulabangako wabula ng'akimanyi bulungi nti buli overnight nti saawa yonna aseetingawo olw'essande Katonda yalumuwa yabbe era nga ne mu nnaku za bulijjo ateekawo counseling aba sure era asobola n'okwewola ng'akimanyi waliwo omusiru ajja afune ssente kati ye Uganda ebimuli bye mulaba eby'entebe bucket ezisukka mu mitwalo n'emitwalo nsaba okubuuza munnayuganda ategeera obulungi era amanyi ebizibu ebiruma munnayuganda olowooza ddala mu priorities ze tulina okuteekako essira mu Uganda tulina gula bucket za 15,000 tusimbemu ebimuli 2 tunyirize oluguudo lumu olw'entebe okuyita omukulembeze w'eggwanga buli lunaku osuubira ssente ze tukola mu nsi eno ne tuziwaayo zirina kubanga zigenda mu interest n'okusanyusa omuntu omu bw'ati kwegamba mwe mulina okukeera ne mwetikka obummonde omulunzi alina okukeera ku ttale n'alumwa emisota bagule bucket banyirize ewantu olw'okuba nti President Museveni ayitawo kandeete ekifaananyi ekinene a macro view of issues kanve mu kino ekiri micro ye kantandikire mu kiri micro manyi nze nakolako obusomesa omusomesa omulungi asomesa from known to unknown kambajje mu bye mumanyi nga bwe mbatwala mu bye tusobola okukaanyaako okutegeerera awamu Munnayuganda bw'otunuulira bucket ezo weebuuze ani yaziguze neba naye tubbiddwa mulaba basajja kutikkula bizimbe mu prime land ne bakugamba ettaka yaliguze obuwumbi 2 wasoma yasoma mwava ku kyalo kyaki oli munaku ate okola nnyo ozukuka 10 omusajja oba musajja oba kazi liri muyunula yaguze bucket kati oyo yagaggawadde mu luguudo lw'olabaawo okuva ku express mpaka Entebbe mu town obubaketi obwo bw'olaba bwe nali nkola experiment eno kaneeweeko obujulizi nagamba kandabe
I imagined a situation nga mbagambye nva mu bimanyiddwa nga ngenda mu bitamanyiddwa ebibuuzo bye neebuuza nga munnamawulire omunoonyereza na imagine nga ne ŋŋamba nti singa mba ku luguudo luno nga tutambula ne Sinotrack ebimotoka by'omusenyu bino ebinene nga kiva Ntebe kiva kuleeta musenyu fe abavuga emmotoka ku kkubo Sinotrack bwe kuyitako oba baasi zino ibabu baasi global ne kuyitako gowaka motoka akatini okuva ku Rumiyoni baganda banga aba VTs ne busubalu obu blade obutonotono Sinotrack bwe kuyitako omulundi ogwo owulira nga n'akamotoka ko kagenda kutikkuka mu bbanga kakati imagine empewo ya Sinotrack eyagala okusitula mmotoka ginnaayo ng'eyise ku bubaketi obuli mu luguudo Entebbe siri engineer bino njagala mu bitegere nti mbyogeranga muntu waki wa bulijjo nze simanya ani yapimye bugumu bwa kuuma akali mu luguudo wakati atuuzeeko baketi agiteekeko ebimuli ebisobola okusitula empewo nabyo ne bisitukira mu bbanga agenda agula ettaka kakati kansoke mbawe explanation ku baketi eyo baketi gye mulaba first of all okugiteekawo ina okubaamu ettaka bwe babadde babukola omwo mu luguudo wakati bapayipinzeemu amazzi agagenda okufuuyira obumuli obwo obuli mu baketi manyi n'obubaketi bwe muteeka mu nnyumba bano basingo mwana yakava Makerere n'apangisa kaluumu manyi bwe mubupanga mwana n'apangamu ka TV n'apangamu ka woofer n'ateekamu kino ekitanda ekiriko gino emiti egikwata net n'agenda n'agula net n'agizingirira eyo design ebange wedde n'ateeka akamuli wali mu kasonda ndooza mbimanyi abakatandika ofiisi z'ekifere mubimanyi musooka gula bumuli ne mubuteekaawo bwe bumuli kati ne gavumenti bwe yaguze ne buteeka mu luguudo I was imagining nga ngene Entebbe nti singamba ku luguudo lwe lumu kuba balwawulamu Sinotrack eyita eri nze n'akamotoka kange vitizi mpita eno singa Sinotrack eyitawo ku speed gye tuziyitirako nga zireeta omusenyu e Masaka ewaffe nga tugenda ewaffe mu kyalo ebyo ebimuli tebigenda kutandika kutikkuka kuba bantu bubenje inginiya oba mirundi alina bwe yabayitanga Mukama Katonda amuwumuza emira alina bwe yakoonanga ano ku mutwe n'agamba naye let me ask my first question oluguudo olwedde lulungi lwe luyitako president lulina ebitaala wano am distance ekifuba kimu ekitaala ekimu osobola kikwatako bw'oti n'okwata ne ku kitala ebitaala biri action pact kuliko ebya sola kuliko eby'amasannyalaze kwe kuli oluguudo oluliko ebitaala bannayuganda bonna baali badde babeera nabyo ebibala ng'ennamba omanya nti kati ebulayo 5 nsimbule kwe kuli ebitaala ebiri modern lwe lugenda ku kisaawe Entebbe the gateway to entering Uganda ye wali State House Museveni waayita buli lunaku mbuuza abantu ba UNA mwali mukwogula wa Museveni kiki enguudo endala ebyo nabagambye tusookere mu Nowuni nga tugenda mwani Nowuni akakabaketi okukateekawo baakasimbidde ebyuma ani yabiguze ani yawangula tende eyo UNRA can you come and tell us use the New Vision the national newspaper to tell us how the contract of kusimba byuma ebyo wakati wa Express Highway ne Entebbe mu town yawo how the bidding was and how someone won the tender or won the contract whatever you call it olina asimbamu obuuma 2 balina okuteekamu pipe zigenda okufuuyira obwo obumuli you're going to tell us UNRA how much money are you going to spend on kufuuyira bumuli obwo how much money are you going to spend how much money are you going to pay National Water and Sewerage Corporation ekitongole inaana ne kalenda yakyo transformative accountable sustainable service delivery how much money is going to be spent on kufuuyira bimuli tell us and what is the source of that money zigenda kuvaawo zigenda okufuuyira obumuli obwo namba 2 ekyokusatu ani yawangudde tenda y'okugula bucket mujje mu lupapula lumu ffenna lutusobola okusoma mu tunnyonnyole eyaguze bucket tenda yagiwangula atya bwaguliddwawa era bucket ezo za mutindo ki Sinotrack oba empewo ey'amaanyi eva ku mazzi awo ewa Sudiru bwetagenda zitikkula mu bbanga mutubuulireko process ey'okuprocuwalinga ebimuli era ebimuli kika ki bye musimba mu bucket omwo twetaaga kumanya nga bannansi bimuli kika ki ku Ntebbe Road okwo bw'oba oyitako kuliko abaana abalima ebimuli ku mabbali g'oluguudo bafuuyira ne balima bino ebimuli byose olugera n'ogulako mutubuulireyo citizen munnayuganda oba omutuuze w'Entebbe omu eya benefitinze mu kusupplyinga gavumenti ebimuli ebigenda okusimbibwa mu kitundu kyabwe nga munnayuganda omu yaweereddwa omukisa
era nga yasookerwako engeri gy'awangalidde mu ntebe mu kulima ebimuli. Mumutubuulire Munnayuganda omu eyaganyuddwa mu kusimba kw'ebimuli ebyo n'asaplayinga gavumenti endokwa z'ebimuli 500 ne mumusasula. Mumutubuulire. Kaakati entebe eri basimba ebimuli eby'omu ttaka. Mutubuulire. Tekinologi oyo omupya gwe mwayiza yakola mu nsi ki endala. Mwe mutambula ffe situtambula. Kano akakodyo mwakakopyewa ak'okusimba ebimuli mu bucket wakati mu luguudo. I'm asking like a citizen, mbuzanga munnansi akozesa oluguudo lw'entebe. Era asobola okugenda n'entebe n'embeerayo nga munnansi kuba n'ensi yaffe tugizungamu okusinzira ebizibu byaffe gye bitututte. Mbuuza bannaffe abakungu abakugu mutubuulire. Munnayuganda kyeyaganyuddwa mu kusimbibwa kw'ebimuli ebyo wakati. Yunula tunnyonnyole. Kaakati ebimuli ebyo ku biseera by'omusana bijja kufukirirwa naye nkimanyi nti ebimuli bituuka ekiseera ne bikaddiwa. Mwapulaninze nti ebimuli ebyo bino akaddiwa nga munaabikolanga mutya. Baketi emu bw'enaavaayo n'egwa mugenda giripuleesinganga mutya. Yunula mutubuulire enzidaabiriza y'oluguudo olwo waliwo n'ekigendererwa n'ebimuli kika ki na birina mugaso ki. Bibeera nti tugenda biryako ebibala ndokwa nti nno tulina we tujja okuzijja ku luguudo olwo na tuzitwale ku luguudo olulala kiki. Beebuuzo bye nsooka okwebuuza nga munnansi. Kakati ng'oggyeko eby'okutubuulira budget ssente zaavuddewo ezo. Mutubuulire ddala ku nguudo ne priorities ga Yunula ze mulina. Priority y'okusimba ebimuli ne ssente zasaasanyiziddwa ku bimuli ebyo ku nguudo z'omu Uganda ze mulina. Nammwe bannayuganda nga nammwe mwebuuza. Enfuufu eri ku lw'Ennakawuka, waliwo eri ku lw'Ebusaabala, waliwo eri Ndejje Kibutika, Ndejje Mirimo, abanaye abeereekanaaba, bannaffe abeereekanaaba eyo. Enguudo endala yambuka mu Northern Uganda zikolebwa ssente mmeka versus ezaaguza ebimuli. Priorities are masking. Yunula, is your priority to okola oluguudo lumu obutalumala? Oba biri mu contract nti contractor yagamba bw'alizimba oluguudo aliyisaawo emyaka 5 ng'alumaze n'akomawo n'alusimbako ebimuli. Was it part of the contract? Mukitubuulire. I'm asking like a Ugandan. Mbuuze ekibuuzo nga Munnayuganda. Yunula, ne Bannayuganda mbasaba. Ne video eno mugitambuze togiraba wekka. Twebuuze ebibuuzo ebyo ebimu ku setting priorities. Okay. Kakati ebyo tumanyi. Leka ngendeko ku bibuuzo ebirala bye neebuuza. Mbuuze yasimbye ebimuli ebyo. Oyagala kutta president wa ggwanga. Oba oyina olukwo olulala. Ekisooka. Olwo lw'eruguudo. Museveni kwayita buli lunaku. Emmotoka za Museveni bwe kuba kuliko edduka speed ento n'edduka speed 2.5. Zidduka nga bwe zaagala. Zidduka zeetaza oluguudo. Ayina ne badriver b'expert. Naye teri expert mu kuwugula mpewo. Simanyi oba waliyo obukugu bw'okugula empewo. Kati abayunula mwagala kuwamba gavumenti kambuuze. Kubanga ezo mmotoka za Museveni ne speed gye zidduka singa emwe eyitawo newuzuumya baketi 3 eri maaso ne yeekanga baketi. Nakawulira incidences 2 ng'emmotoka za Museveni zikola akabenje. Ze nakawulira endala sizimanyi. Esooka mmotoka ya Museveni yatomera embuzi mu COVID. Museveni n'asasula embuzi emitwalo oba 3 oba embuzi baagisasula emitwalo 3 oba mmeka. Naye Museveni yanoonya gwagenda okusasula embuzi ogwokubiri. Nawulirako omusajja yali awo nga musirusiru yali ku lw'entebe nga wa boda n'asalamu ne bamwasa engalabi. Ndowooza ne bamwasa engalabi. Nawulira ku lugambo ku bantu b'Entebbe Road okwo. Kuba nange mpangalira nnyo ku Entebbe Road. Kaakati mbuuza mugenda kukikola mutya? Oba you want to cause an accident? Are you planning a coup through a road? Mupulaninga kujjako gavumenti nga muyitira mu kusimba ebimuli mu luguudo. Ekyo kimu kubanga bucket zijja kuvaayo zitto omukulembeze. Eyakabaze mu Yunula ekyo wakirowoozezzaako nti empewo ya speed za motoka za Museveni ezidduka 2.5 wezinawugula bucket 8 ne zigwa Museveni emotoka ye teyeefuule n'afa. Mwakirowoozezzaako Yunula. Namba 2. Obubaketi bwammwe mwabupaakinze waggulu ne muteekayo layini ne wansi. Mwagala tukubya bbomu. Obubaketi obuli mu luguudo wakati nze ndowooza omuntu yenna ng'alina obulabe bw'ayagala okukola ku nsi naddala nga lyekkuba erireeta abagenyi mu ggwanga ng'alina gw'ayagala okutemula
asobola okujja mu bucket obwo engeri gye buli mu bbanga si busibe n'ajjawo akabaketi kamu n'akola ekimuli munda n'ateekamu bbomu gye bwe mwali mukwata abantu mbu baakola IEDs improvised explosive devices mwagamba nti balina bye bakolerera nga bw'obiraba biringa bicupa kitegeeza ekintu ekisobola okukola obulabe ku muntu kisobola okwenkana eccupa ya soda mu bubaketi obwo bwe mwataddemu nandiki ng'oli atezeemu bbomu eyenkana obucupa bwa soda mwagala kutugamba nti mwabumaakinze bonna mubumanyi oba bulina sensa nti bwe bakakwatako nga muwulira nti waliwo akavuddewo obwo baketi bulina sensa nti bwe kavaawo akamu nze ndowooza abayunula mwataddewo engeri ennyangu nagenda ku poliisi nga mpitiddwa omusumba Godoni Muzaale Sebandeke bamusiba kati bampita ku poliisi y'Entebbe twebadde nkola naye interview bwe nali ntudde mu ofiisi nendaba ekipande ku poliisi nga kiraga tuweeraliikirira ebintu bino wammanga bye bisobola okutegebwamu bbomu eriiso lyo kyekyokulwanyisa ekisooka kaali kapande kali ku poliisi nga katulabula ffe bannansi okubeera vigilant about terrorism muzimu ku instruments nalaba bakubyeko ne gambutusi nga bakubyeko n'ekibaketi n'emigugu ebimu ku bintu ebisobola okutegebwamu bbomu poliisi byetulabula ate yunula byaleese ku kkubo ku poliisi y'Entebbe police station nakalaba we nali ntudde ku economic desk munda awo nga bansoya ebibuuzo ne ntunula ku kisenge n'endaba nti weeraliikirira ebintu ebiringa bucket ekyokubiri mwaleese military buckets the color of those buckets resemble bazita buno bubbomu bakanyugisenga resemble grenades I have seen them in the movies. Are you trying to tell us mwina gwe mwagala okukolera olukwe oba mukulembeze wansi eno eyaffe oba yandala afe grenade oba afe bbomu nze ndowooza omuntu asobola kukola bucket efaanana bbomu n'agiteegaawo nowabaawo omuntu gw'ayagala n'amutegulula mpozi nga waliwo gwe mukolera olukwe nze bwentyo bwe ndowooza n'abagambye nva mu bye mumanyi nga mudda bye mutamanyi. I'm simply asking questions ndi mukubuuza bibuuzo yunula wagenderedde kyo oteeka bucket mu luguudo wakati ebimuli ebize bisimbibwa nga bya wansi nga biva mu ttaka ekisooka Uganda yense emu ku zikyasinze okubeera enki fertile ezikyasinze okubeera enjimu nawulirako edda ti Abayisirayiri bajjako ne wano ne bayoola ettaka Entebbe eyo ne balitwala ne balisimbamu ebimuli ewaabwe nabiwulira ti Abayisirayiri bajjako wano temunajja mu buyinza nakiwulira mu byafaayo naye ekyafaayo we nakisoma kitegeeza nti Entebbe osobola okusimba ebimuli mu ttaka ne bikulira ku ttaka eritali ggule kubanga bwe nalaba lino ettaka lye mwali tusimba mu bucket naliraba mulisombera ku buttipa kitegeeza mulina gye mulijja ate engeri yunula gye kiri kitongole kya gavumenti tekirina ttaka we lisobola diyoola okujjako nga kiriguze kitegeeza n'ettaka lyonna eryasimbye ebimuli nalyo ggule mukwegamba mulekeredde ettaka ly'Entebbe erimerako ebibira liriko amazzi liriko ki gye mutasobola kusimbako bimuli nga bibadde bisimbibwa mu ttaka kati n'ettaka erigendamu ebimuli mwagala ggule neyunula muli babbi ekituufu muli babbi emu ku institutions ezikyasinze okubeera enzibi wano yunula mwe twabatongoza twabavaako eno ensi mugibbye ne mugikaliza naye mulinde lwerikala omanyi waliwo ebintu ebibeera mu nsi nga abantu tebabiraba bw'ozimbanga kalina mu kibira manya enkima zirina giwalampa bwe munazimba ebizimbe ebyo ebinene bye muzze mu ssente z'abanaku ne mubaleka wansi ne mutandika obbayira amazzi nga muva waggulu lwe likiryabika ezo kalina eminya zijja zirinnya enkima zijja kuwalampa ezo zikalina kakati mubbe bayibuli nga bwekyogera bw'olimala okubba nawe bakole ki nawe bakubbe naye muli babbi kakati mumbuulire are you putting there possibilities under which a government can be government bwesobola okuwambibwa are you placing are you providing in the middle of the road muli mukuteeka kuba kati bino ebimuli wano tukyalabawo obutulituli ezo bucket z'ebimuli mukimanyi nti nno bwe zikula zigenda yiwa buno obumuli nga bwe naye butandika okukula butandika okuyiika bwe buti wakati awo wabeerenga n'obulagajjavu bwammwe naki awo wakati wasobola omuntu asobola otegamu ekintu natta omuntu yenna wano mubadde mukimanyi leka mbabuulire mmwe basajja mmwe mwasoma naye bye mwasoma bya kisiru kyekituufu omuntu yenna natural nga tonnaba kuleeta byakusoma osooka common sense wammwe abagamba tikamusimba ekibira wakati w'oluguudo simba ekibira wakati w'oluguudo kyemwereetedde unless nga muyina motive endala abantu b'Entebbe nga muyina motive endala nga muyina kyemubala
musimbe obwo muli mu luguudo wakati mu butadde waggulu buyiike bwe buti ng'oggyeko eri motive emanyiddwayo buli omuntu muli babbi ekyo kyo ensi yonna ekimanyi tuwano UNRA ekyasimbizeemu abantu abataagala kuliwa abalala ajja n'awandiikamu ssente zino ne yeeyongererako ezize akuwa ndala naye lyasayininga ndala muli bayaaye resettlement payment of people that should be resettled for the construction of the roads is one of the avenues where people have one of the areas with the highest levels of corruption in this country ekyo kyo tukimanyi ekyokubiri awarding yourselves tenders because mwasoma mwana waani ne muzeewa ne watabaawo munnansi aganyulwa mu kubaawo kwa nsi eyo omuchina najja n'atukolera oluguudo ng'amayinja gaffe ng'ettaka lyaffe nga buli kimu kyaffe omuchina aleeta bulesi kimotoka nangalabiye na musibe omanyi ngini omuchina omwajja n'abasibe basatu be basalira akalabba ne babateeka eno mu Afrika emyaka 10 balekayo abaana abazadde omukazi agenda okulaba akaana ka China n'omuchina olwamala okukola China ne bamuteeka kalabba anti yajja n'akola enguudo mu Afrika ne baleka omwana wa Afrika atalina kika bwebityo bimukola kakati abachina babiri bava eri China ne bakola mu kampuni ya muchina muddugavu wano contracting eyagiwangudde yagisayiningidde China ebyo tubiwulira mu bikola minus ekyo n'obubucket ne butulemo ganyulwamu mumbuulire Kiganda oba Namaganda oba Nalweyiso oba Nakazi oba omuntu yenna yaganyuddwa mu kugula kwa bucket kagambe kale mu hwezi oba muhereza oba komakecho oba okero eyaguze bucket yezo muzitubuulire ne yawangudde atya tende eyo ebyo byebyo ebya bulijjo ebyekibbe naye ne wankubadde nga obubbi bwe butera okukulembera mu UNRA byemukola muleme kuteekawo first of all is Entebbe Road the priority of all roads in this kugamba Entebbe Road bwekola nga bwe bagikola n'enyirira nga n'endala enguudo zeekola seriously mu road fund esente zirina okugenda okukola enguudo zirina kukola luguudo lw'Entebbe lwokka mwalukola ne mulumaliriza ne muluteekako ebyuma tusiima ne muluteekako ebitala tusiima mulwera buli lunaku tusiima mulusiimuula oluguudo lw'Entebbe lwe luguudo lusiimuulwa osanga abaana ku makya balina trucks waliwo emmotoka ezirwera waliwo emmotoka ezirusiimuula kasita emmotoka ejja n'emala okulwera balweranga amaka ga muntu bwe bamaliriza ne wajja abaana ab'ebisiimuula ebyo ebyuma ebiri wakati babisiimuula okuva Entebbe mpaka ku raundi y'Ekibuye awo wonna okuva ku raundi y'Ekibuye mpaka ku kisaawe Entebbe waliwo abasiimuula oluguudo seriously engeri gye muyoyootamu olw'oluguudo lwaki si bwe muyoyoota olugenda e Malaba engeri gye muyoyootamu oluguudo nze kyemmanyi one of our trading partners is Kenya oluguudo olufuluma ne Kenya olugenda e Kenya ku boda ya Uganda ne Kenya bwe ntwe mu luyoyoota ntera okuyita ku luguudo luno olugenda wa ene Tanzania luno oluguudo luliko Rakai olugenda bwe tukuyita Rakai mpaka ku Mutukula boda lulimu ebinnya ziringa ntaana z'abaana bato lulimu ebinnya tosobola genda ko oluguudo n'okomawo ng'emmotoka yonna mu mpozi nga ya gavumenti ne ya gavumenti basokola gikola service ate boda gikola service is that the same treatment UNRA is treating all the roads in Uganda to an extent naye bannange musavinze bubi gavumenti mugisavinze bubi ate muleke tubagambe I'm thinking as a Ugandan ekisooka nsaba okuwabulwa eri Munnayuganda yenna ayina akalungi kalaba mu kusimba ebimuli ayina akalungi tombuulira beautifying Uganda is already beautiful without bimuli wakati Uganda was already part of Africa before Museveni Uganda was already part of Africa before UNRA Uganda National Roads Authority was already part of Uganda is already beautiful without such foolishness njagala omuntu ambuulireyo ekirungi kimu ekiri mu kusimba ebimuli ebyo awo nze nasomye Makerere plant help in respiration plant help ebimuli waliwaddewo obwetaavu bw'omukka ogusibwa Entebbe nti abantu bayo tebakyassa bulungi katwetaaga okusimba emiti gyongere okupurifyinga muki plants are wind breakers nti empewo ennyingi bwebezze ng'enkuba ezze empewo esobola okutikkula obusolya bw'abantu bagisimbira emiti obusolya buleme kutikkuka eyo bucket esobola okumeramu omuti ogusobola okulemesa empewo okutikkula akasolya k'ennyumba ekyo nakyo tekikola the only sensible explanation is beautifying a road for the jajja oluguudo olwo kirabika mulimu bisimbira jjajja tewali kirala nkoowola ku bakulembeze mwenna gye muli aba local councils nenkoowola ku bamemba ba parliament abakiikirira
nti ekyaba tutumya mu parliament ekituufu n'okuba nti mwasindikibwa ogenda okuteeseza abantu kwe kuteesa ku nsonga eziruma abantu awatali kyekubiira. Nkakasanga mu parliament eyo mwina obusobozi obuteesa n'obumanya nti nga mwasayininga budget n'okuteeka ssente mu budget ya gavumenti, ssente ze muteekamu ebyaddala ziba zigenda kukola ki? Kyemmanyi nti ssente abantu abajja mu bitongole ebyenjawulo nga bazze mu bukiiko obugenda budgetingira financial years babateeramu mu biwandiiko ssente ezo zinaakola ki? Bamemba parliament bwe mutunulira ebintu ssente z'Abannayuganda bye zikola byebyo bye mwateesa mu parliament bikolebwe. Bwe banga bye bimuteeseza ekituufu kandowooze nti mwe mubiteesa nga ekyo kye mutulondedde mwakomawo ne mutunyonyola ne mutwebuuzaako bakituufu abantu ba bulijjo mwe twasindika abantu 5 mukiikire ffe abantu 5,000,000 kale 5 byawule ku 5,000,000 ezoogerwa byebyo bye twabagamba okutukiikirira. Ekituufu, what are the priorities of this country? Let me assume nti ebimuli ebyo byasimbiddwa billioni emu kubanga bwe ndaba preparing the ground okuteekateeka pipe ezo okusiba ebyuma byaguze mmeka, okuleeta obubaketi bwaguze mmeka, okugula endokwa n'okusomba ettaka, abakozi ababisimbye, ababitaddeho baketi, abawanise baketi, transport yaleeta amafuta, abayibirabirira buli lunaku gye mwagula ettaka, kandowooze nti kabadde kawumbi. Seriously, is it worth spending $1 billion on those flowers? Pozi nga nze sikimanyi. Kakati ogenda kulaba emputte. Basajja bali wano. Ebisajja biri wano. Seriously. Ntegeezaako buli muntu yenna ali mu nsi eno nga nkujjukiza nkikakatako okubuuza MP akukiikirira nti ebyo ddala byakiikirira byebyo bye mwamutuma. Nsaba era nga mbajjukiza Bannayuganda, do you realize that twetaaga enkyukakyuka? Mubadde mukimanyi nti ebyaddala twetaaga buli kintu ne kikyukamu. I for one siwagira nkyukakyuka ya kukyusa president yekka. Ddala mutunulira mu kitongole kino UNRA temwetaagisaamu enkyukakyuka. Ekitongole kino tekisaana ne tuddayo ku PIDA ne tuddayo ku bantu okwekolera enguudo okusinziira ku kitundu kyabwe. Temulowooza nti kibwe kyali badde oba bwe ndowooza nze. But UNRA ejja ekola oluguudo. Bayinginiya b'e Masaka nabo UNRA beetaaga ekkuba Kampala, ab'e Soroti. I think if we are to rehabilitate Karuma Bridge, I think the people of Karuma, the people who are surrounding the area should be involved in, because they know the problems of a substandard bridge. Don't you think so? I think the Lukaya people, the Kalungu people, the people of Masaka should be involved in taking care of olugundi olwagwamu, luno olutindo lwewaffe wano e Masaka olwagwamu, muluzijjukiza erinnya ndyerabidde. Nze ndowooza waali baddewo ba representative nga b'e Masaka. Ndowooza baali badde bakola ekintu ekiri beta nga gavumenti ebayambyeko bawo omukugu. Ne babeerawo ku lw'obulungi bwakyo. Nze ndowooza ab'embalala eyo nabo baali enyigiddemu kubanga bayisaawo ente zaabwe n'effuso z'amata. Nze ndowooza okukola oluguudo lw'eggomba weetaaga abantu b'e Kanoni. Bwe ndowooza bwe ntyo. That's what I think. Majority of them should be coming from that area, not China, not India, not Netherlands, not Japan. I think the Chisenyi people should be involved in working around Kuloko Tower. People of Chisenyi, people of Mengo Hill Road, people of Owino, people of Nakivubo. I think people around there, at least a few of them can be employed in the project, whether on an expert basis, whether on a casual basis, casual laborers. I think that should be, that is how every Ugandan can benefit from being a Ugandan. That's what I'm thinking. Nkowolako abantu mwenna ngamba saba. Tobanja nkyukakyuka ng'ogibanja muntu omusooka ogibeere. Be the change that you want to be. You want to happen. Be that change. Nga tonnaba kuleekaanira munnabyabufuzi wa nkyukakyuka yenna. Kyagulanyi yatusuubiza obwa president nga tonnabireekaana. Gw'okozeewo ki? Nga tonnaba kugamba bonna kyova olaba Ugandans tubeera frustrated nga munnabyabufuzi asaze eddiiro kuba tubasuubiramu bingi bye batali. Tebabisobola. Nabo balina family. Balina abaana be bazaala mu byalo n'emaka g'abasajja babatawaanya. They have issues. Now if you demand so much from such people,
I think tebasobola jo nalabye. This will be a topic of another day when some people criticizing the NUP are saying 7 yagenze UAE kakati ne Kyagulanyi agenze Dubai basobola okuteesa bana Uganda tulibeera bize. Before that people were saying tosobola kujjako government nino nga toteesezza na Museveni. Uganda esinga America. The same people who are saying tosobola kujjako government eno nga toteesezza na bali mu buyinza are saying whether balina obujulizi oba tebalina are saying Museveni yagenze UAE kati ne Bobi Wine agenze erimbu ataddewo concert basobola okulabagana ne Museveni. Kakati mwabagamba tosobola kujjako government nga toteesezza na Museveni. Singa kiba kituufu ng'oli agenze kuteesa no tekibasanyusa naye emitwe giri wano. Mutuufu mwine emitwe. Some of us don't buy into that comedy. We don't spend our time. Nalabye nono musaya kisajja kibeereyo. Kina amatama manene kibeereyo Kawempe. Bachi makalu ku mulundi gekigamba. Fe twatandika struggle. Mugati simanya gwaki. Oba mugati gwaki. Oba mugati gwaki sika kasati gwa bata. Ngo mugati sigwa bata ogwo. Bwali oyingira akaluna lisoma makerere. Obadi bwali bwakwewamba. Na udayogera. Sima twazimba toy kati one of your inventions mu kujjako government wali oyino zimba toy mu motoke nange. Twalina segirinya tuzimba toy. Ne waba watu lyamu olukwe. Toy government nejiwamba. Bana yabasa. Mugati gwa biki? Government bagijjako na kuzimba toy mu motoka. Naye naleeta ekyo kye yakola mu struggle ffe twagitandika ekyo n'akireeta sima twafuna emmotoka ne segirinya ne tuzimba mu toyi omukulu agenda okuyiwa ekintu nga tuli ku paaka nga mukiwanani ne Besigye gwe mwali naye nga mwagala yiwa kintu mboyo naye ebisajja biri wano ati bugati bali his contribution to the struggle was kuzimba toy mu motoka. Abasajja bali wano. No! Abasajja bali wano. Omusajja alwana ffenna tubeere bulungi. Bo basasulwa. Ate no balina amannya gaawa no gennyini. Alayi, kirita Mengo. Ekirita Mengo, kiriva Kaweepe, oba kiriva Lubaga. Ekirita Buganda, oba kiriva wa Pokino, oba kiriva wani. Manyi Pokino abazagala bogerako. Kale wali ebisajja muzima struggle ffe twagitandika ze nazimba toyi. Nazimba toyi mu motoka nga tugenda oyiwa ekintu nga Besigye yekwese tuva mwene mu motoka tugenda tupa mamweri. Kandi twali tuzimbye toyi. Abajja ale mugati gwa biki toyira amagezi. Abajja okusula government. Bajja beetegese kireka bajja bazimbye ekiyungu nga bazimbye ne toyi baze kusula government nga bazze ne toyi kale abantu abali bazokuzira toyi mwali mukuseki mujja kusula government toyi yali yaki aleya mugati gwa bikyalira ebintu byayogera leta ndikata fena tuyire emitwe minene ejijawulo ogugwe mukalu Zene mugati gwa bata tuile emitwe gifaanagana naye ekyenjawulo ogugwe mu kalumunda holo it's an empty thing it's kind of ate ebyo ebituli kaluvati omutwe gwa mugati gwa biki gulinga ekigoma kale ekigoma bakiyisaamu nnyo kazambi ajja nayokera ebyekisiru mugati gwa biki oyo bannange ale Kawempe ne Lubaga banaye mwasalwe Kawempe Lubaga Nyendo Mukungwe kimanya kabonera Mukama Katonda abakuume mbagaliza kuba bulungi tuli baavu ffenna mu Uganda tugikolerere twagala structures twagala sente twagala structures ffenna mwe tusobola okuyitira buli omu kaakolanga kafuna eggwanga lyaffe tulekola contribution tulirekera abaana nga nalyo ddungi ebintu bye twagala nze I call upon you to be the change you are demanding other people to
kye tewali agenda kukyusiza nsi nga gwe tokyenyigiddemu. Beera enkyukakyuka gyoyagala, sooka gwe weekyuse, enkyukakyuka ogiwagire nga naawe wakyuka, osobole okubeera eggwanga limu eryagala enkyukakyuka nga naffe tuli bankyukakyuka. Mbasiibudde, nja kubalaba mu puroguramu endala.